libadde teriri busa akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission munnange bwe katyo ne kakatutema nti Mathias Walukagga bamaze okubeera nga munnange ate bamujjayo, bamaze okubeera nga bamuwandula mu lwokaano olw'okubeera nti munnange agenda kuvuganya ku kifo kya MP wa Busiro East. Eno nno nkugambye ekibalo kikyukidde ddala era nze nga bwe ndaba ebintu nyinza okugamba nti alabika Magoola alinga yalidde empanga kubanga newankubadde nga Mildred Lubega Sseggona abamu ku abo abateeketeeke okuva Mengo akoze kyonna ekisoboka era nga yensonga munnange lwaki Walukagga amaze okubeera nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kamukasuka okuva mu lwokaano. Odds ziyinza okuba teziri ku sayidi ye n'akamu yadde, ayinza okuba era munnange atakabanidde busa kubanga obusungu bw'abantu tagenda kubanga ate abuwona kubanga awo protest vote muganda wange nga bulijjo erabika egenda kuluma nnyo n'okusinga nga bwe gubadde oba oliawo. Kakati munnange Electoral Commission emaze okubeera nga ewanduukulula Mathias Walukagga, emuwandudde bamuwandudde okuva mu race eya Busiro East parliamentary race era nga bagamba alakinga minimum academic qualifications to stand for the position. Talina biwandiiko oba buyigirize bumala kubeera nga ate yesimbawo ku kifo ekyo. Kakati Walukagga bw'atyo yatwalibwa mu kakiiko kano ak'ebyokulonda, yatwalibwa mu tribunal era nga abamutwalayo mbu be bawagizi aba Mildred Lubega Sseggona, definitely Sseggona nga bw'atyo yabiri emabega. Nsuubira okuba nga anaatera okubyegaana ati abawagizi be babitwala, nze sirina kye mbimanyiiko. Kaakati munnange bano nga bagamba nti mature entry examination certificate gye yawaayo Mathias Walukagga nga bamunominatinga mbu yali te-equatinga to A levels, yali teyenkanankana na buyigirize bwa senior ya 6. Kakati munnange ebyo biri bwe bityo, naye nzijukira omukulu oli Rashande ye yayitawo atya kuba ndabanga story ya Walukagga efaanagana eya Rashande. Okay munnange anti ono ye gwaludda luvuganya ate nga omusajja waffe Mildred Lubega Sseggona nga lawyer omutendeke kuba yagamba ye yayiga by'amateeka era alina kubeera nga akwasaganya by'amateeka. Kaakati Magoola okusinziira nze nga bwe ndaba ebintu kubanga tewaliwo alternative nti mu kwewandiisa nga independent n'anominatingibwa, kirabika awo we wagenda okubeera obusungu bw'abantu bagenda obuwummuliza era awo muganda wange aba alidde empanga okusinziira ebintu nga bwe mbiraba era munnange kirabika ate omukulu Mildred Lubega Sseggona aba agenda kukyusa ate endowooza emundu azitunuulize Magoola. Kakati kwegamba bino tubadde nga tujja tubiraba. Jjukira akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakikolera oludda olwa NRM kubanga ye nga Speaker wa Parliament tumanyi bulungi nnyo alina eddoboozi ddene nnyo eri akakiiko k'ebyokulonda bino nga tubijja eri Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yatukakasa n'atugamba nti okusinziira ku gw'omunkuubo Speaker Parliament Anita Among yalayira n'agamba nti abo bonna aba opposition gye balina okuyita mu miwaatwa gyonna okulaba nga either tebabakkiriza kutuuka ku lunaku lwa kulonda, baba disqualifyinga oba okukakasa nti tebayitamu.
era nga ne muhoozi tulaba mu kamyufu ka NRM yakola omulimu munene nnyo. Abo bonna be yasongamu olunwe balabika tebaalusemattuka. Kati Nuupu okwetoolola eggwanga yonna tulabye nga bakandidates babe babagula, so nga ate waliwo n'oluvuvumu olugamba nti oba oli awo Nuupu baali bategeka bakandidates abagenda okubeera nga banominating abo bonna abaali baspiringa ku bifo ebyo naddala oba member wa parliament, nti oludda luli olwa NRM lwali lutegeka abantu baabwe ba proxy baalwo nga baagala babasindike mu kibiina kya NRM kya Nuupu bafune kaadi. Bwamala okuzifuna kaadi kati olwo badde eno bamale golo mu kibya bawanduke nga bawa ensonga zonna, oba tebalina ssente zi campaigning oba kiki oba nga mbadde nga mubiraba ekyo olwenda lubadde awo oba lwaliwo enkwe zibadde nga zijja zipangibwa. Kati ate abalala abo bonna abayitamu abamu nga emitima gyabwe meyabayaba bwe batyo munnange babawa akasente akawerirako ddala, kubanga ssente zo bazirina eza ddala, nti okuwa akawumbi tekibaliimu lusozi okuwa obuwumbi obubiri. Wano Jose Chameleone bamuwadde obuwumbi bubiri, kati gwolowooza nga akoze ekiki ennyo Jose Chameleone kyayinza okwongera ku bantu nti oba obuwagizi bwayinza okuwa NRM tewali, naye obuwumbi bubiri kubanga ssente bweziri nnyingi ennyo. Kati babbala muteebereza bali mu kuwugira mu ssente, basajja baffe abamu tebalabanga ku ssente, kati tasobola kuteebereza bya palamenti tajja kubirinda ng'akwata zino eziriwo ez'amangu nga bw'atyo bamubuulira byakwogera nga press conference bagiyita, era nga ayogera byayogera mu ngeri yonna eraga nti ye amaze okubeera nga awanduka mu lwokaano, talina kye yeetaaza okukosa n'okuvvoola ekibiina ekya Nuupu ng'ayogera ebintu ebitakwatagana. Abo bonna be bataawa kaadi tubadde nga tujja tubalaba nga boogera ebiwanvu n'ebimpi bye batunyumiza, engeri we yase gy'anyooka mu Nuupu n'ebirala bingi nnyo, engeri kaadi egyeri ey'okutunda obutunzi, ebyo byonna. So nga ate twalabako n'abamu nga bava mu campaign trail za Bobi Wine, mu ttiimu ewerekera Bobi Wine, nga bagamba nti twagenda mu campaign naye abasajja batusaba akaboozi bannange weebuze kati gwe omwana omuwala oba onona kyeyo lwaki toddeeka, kubanga eyo si siteekeyo eddeeka oga nti batusaba emitwalo 3 okubeera nga tutambula. Kakati oba oyagala kutambulira bwereere toyina ssente, kitegeeza ne ssente ze bakusabye obanga oyagala emmotoka weeri ebatwala, kitegeeza toyina ssente. Ate lwaki ojja okomplaine nga toyina ssente? Ogenza oyagala bya bwereere, kitegeeza bakusaba akaboozi, ate lwaki oyomba? Kuba bali bavubuka oyagala kutwalira bwereere. Kakati neweewuunya kwegamba ekisolo kye bayita omuntu. Katuluwama yagamba ekisolo kye bayita omuntu kizibu nnyo, naye munnange ebyo bye biri e Busiro East. Era Mathias Walukagga munnange tewali kubuusabuusa, akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera kafulumya ekiwandiiko kamuwanduukuludde mu lwokaano n'okuvuganya ku bamemba ba palamenti. Tusinkane mu mboozi zaffe ezijja mu maaso. Mukama Katonda akuume.